Hallelujah. I said hallelujah. 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 Kale zikubire Yesu wagulungu otwala ekifo kyo. Mpola mpola sembera mu kifo kyo. Nsanyusa okubalaba ate n'abo bonna betuwuliziganya nabo. Erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa. Yimusa emikono gyo waggulu. Waayo ekisiibo kino mu ngeri eri special. Kiweeyo eri Katonda omulamu. Kiweeyo eri Katonda atwagala. Kiweeyo eri Katonda atufaako. Kiweeyo eri Katonda atulabirira. Kisiibo kiweeyo eri Katonda atulwanira entalo. Katonda akola ebikulu ebitalabwanga. Ekisiibo kiweeyo eri Mukama. Musabe akole, musabe yeegulumize, musabe yeeyanjule, alabisibwe mu mirimu gyo, alabisibwe mu bulamu bwo, ekisa kye kyeyongere gy'oli, akufukeko amafuta amagya, emikisa gye gyonna egisinga okutegerekeka gikuŋŋaanire ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yongero yimuse emikono w'ey'ensonga nga 5 weewaawo 6 oba 7 z'ogamba ndi zino zibeere nga zikoleddwako mu linnya lya Yesu mu nnaku 7 ezisookera ddala mu kisiibo. Ezo ensonga 3, 4, 5, 6, 7 zibeere nga zikoleddwako. Katonda affe omulungi wonya abalwadde nga bootawonyangako. Gabira abatalina mirimo bafune emirimu nga batagifunangako. Abalina emirimu nga gibadde gyesibaasiba Mukama gisumulule nga bootogisumululangako. Awabadde obulumi wonna leetawo Mukama eddembe. Leetawo emirembe. Abantu babeere n'emirembe okuva ku nviiri zaabwe paka mu ntobo z'ebigere byabwe. Wabeerewo obujulizi Mukama. Weerage Taata era weegulumize mu linnya erisinga amannya go n'erya Mukama waffe Yesu. Zikubire waggulu ez'amaanyi. Yaniriza ekisa kya leero na luno alutuwadde. Yaniriza ekisa kya leero kubanga na luno alutuwadde. Yaniriza ekisa kya leero kubanga na luno alutuwadde. Alutuwadde Mukama. Tusindika ekisa kye eri abali emitala w'amayanja, abali mawanga g'ebweru betusaba nabo tubasindikira ekisa kya Katonda nga tulangira nti buli omu waali kwaba alabira Katonda kubanga akyakola Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Sindika obuwanguzi eri Isirayiri. Sindika obuwanguzi eri Isirayiri. Sindika obuwanguzi eri Isirayiri. Sabira Isirayiri obuwanguzi. Isirayiri awangule abalabe be bonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono langirira emirembe ku Yerusaalemi. Langirira emirembe ku Yerusaalemi. Langirira emirembe ku Yerusaalemi. Langirira emirembe ku Yerusaalemi. Emirembe gibeere mu Yerusaalemi. Yimusa emikono langirira Abayudaaya babeere n'obujulizi era bawangule. 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 Yimusa emikono saasaanya emirembe mu Uganda n'emikisa
Sasanya emirembe mu Uganda n'emikisa gya Mukama. Sasanya emirembe mu Uganda ate n'emikisa gya Mukama. Sasanya emirembe mu Uganda ate n'emikisa gya Mukama. Sasanya emirembe mu Uganda awamu n'emikisa gya Mukama. Boda to boda Uganda ejjula emikisa n'obukuumi. Yimusse emikono weeyongera omukisa gwe kennyini. Weeyongera omukisa gwe kennyini. Weeyongera omukisa gwe kennyini. Weeyongera omukisa gwe kennyini. Ekitiibwa n'ettendo tubiwa Katonda omulamu. Tumukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Tumukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Yimuka ku bigere ebyo tusabe essaala ya Mukama waffe. Yimusa emikono egyo waggulu. Yeebazibwe Mukama kubanga okyasobola okugolola emikono. Mukubire engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Bangi abandyagadde n'emikono tegisaasobola kwegolola. Yimusa bulungi kati emikono tusabe essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi. Olutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tulanga boogenda otula mu kyamagero kyo. Mbaaniriza mu kisiibo kino ekya Apple era nga tukkiriza Katonda nti agenda kutuwa omukisa. Omulamwa gw'ekisiibo kino kukkiriza Katonda tuwa mukisa. Ekisinga okubeera ekirungi omukisa Mukama agulina. Ate gukyali mungi nnyo 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 nti tetusobola naggumalawo. Na kino otinge buli kyetwetaaga Katonda akirina mu surplus. Ezikubira eddala obanga okitegedde. Ndowooza kankyogere mu Luganda, buli kyetwetaaga mu maaso ga Mukama akirina mu busukkirivu. Buli kyetwetaaga akirina mu busukkirivu. Tayinaayinaawo nti waliwo kyetwetaaga kikyaliwo weekiri waliwo. Ayina mu busukkirivu. Olw'ekyo Katonda yeesigika era yongera okumwesiga. Kubanga era bw'ota omwesige ogenda kwesiga ani anaakuwa obulamu omulala. Obulamu bw'olina, amagezi Mukama gaakuwadde, n'omanya n'okumanya nti waliwo ekyetaago, eyo yonna ntandikwa Mukama yagikuwadde. The life that you have, the life that you depend on to understand that you are missing this and that, and you want to pray for it, you want to ask God to give it to you. Basically, the life you have is from God. So buli kye tulina Katonda yakituwadde, era tulina kumwesiga atuwe n'ebigenderako. Kyova olina okubeera grateful ku bulamu. Toyina walala wojja bulamu olyoka ogambe nti ate annyimye ssente. Ye yakuwadde obulamu obwetaaga ssente. Oba tuli ffenna. Ye yakuwadde obulamu obwetaaga emmere. Ye yakuwadde obulamu obwetaaga fees. Katonda yakuwadde obulamu bw'olaba nti bubulamu tuition z'abaana. Katonda yakuwadde obulamu bw'olaba obubulako omulimo.
Katonda yakuwadde obulamu bw'olaba obubulako amagoba. Oyagala by'okola bitambule. So fa ky'oli Katonda yakikoze. Noonya engeri gye nkikutegeezaamu okitegere kikugweremu olyoke ogende ku kiddako. Ky'oli Katonda yakikoze. Ennyindo zo zikyassa omukka kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Amatu go gakyawulira kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Amaaso go gakyalaba kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Obwongo bwo bukyasaza kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Weebazanga nnyo Mukama bw'olabanga byonna birabika bikyateredde. Kubanga abalala tebategeera nga bw'otegeera. Abalala bayiseeko dda. Bayiseeko dda. Abantu banoonya engeri gye bayinza okukakkanyamu ebirowoozo byabwe. Ne banywa enjaga ne bayitako. Kyewuunyisa nnyo mu mulembe gwaffe nti osanga abantu bazina oluyimba era nga basanyufu bazibu. Naye ngero olaba nti balabika balina ekibabulako. Bo bennyini nga baga nti bayiseeko dda. Bayiseeko dda. Kati gwe bw'oba tonnayitako weebaze Katonda kubanga kibadde kisa kya Katonda. Naawe wandinywedde enjaga, wandinywedde omwenge, wandibadde naawe oyimba nga bwe wayiseeko edda. Kati ate abayimba nti bayiseeko dda ate nabo bakyalina essuubi ddene. Waliwo abalala nga b'emitwe gitabukidde ddala. Buli lw'oyita ku muntu ng'atabuse omutwe musindikire ey'essaala, naye ate weebaze Mukama nti oyo si ye ggwe. Ekyamufudde bw'atyo kyabadde nabwe kisobola okufuula. Tuyita mu bintu n'ogamba naye Mukama weebale kutuula mu bulamu bwange kubanga obugumu bwennyina si bwange. Zikubira ddala obanga okitegere nti obugumu bw'olina si bubwo. Bassebo ne bannyabo abantu bayita mu bizibu. Setaani n'afubutuka buli nsonda. Naye omuntu n'asigala ng'atambula. Era nga bw'omusesa aseka. Ng'asimayiringa era aseka. Emmere bw'ejja n'ejja bw'etejja n'ekola ki n'erekayo. Naye n'asigala ng'ali soba. Engoye n'azambala bulungi nga bw'ateeka okuzambala. Ensi erimu ennaku Mukama waffe Yesu yagyogera. Yokaana 16:33 yagamba nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Olina mukisa okubanga wategeera Mukama waffe Yesu. Olina mukisa. Katonda akukoze bulungi okubanga omanyi omwana we. Akukoze bulungi. Ebirala tebinnajja. Naye bw'otegeera omwana ebisigadde biba bigenda kujja. Kubanga omwana yajja n'amaanyi mangi aganywawo ennaku, agawangula ennaku. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga mpangudde ensi. Agati mube n'emirembe mu nze. Emirembe tewali walala w'ogenda kugisanga wabula mu Kristo Yesu. Bw'obanga oyogera ku Kristo Yesu tokwatibwanga nsonyi. Kubanga ekyo ekikwasa ensonyi ate tekisobola kuyamba. Bw'obanga oyogera ku Kristo Yesu tokwatibwanga nsonyi. Yesu akukwata n'atandika okukkakkanya n'akukuulinga.
abadde alina ebirowoozo ebibi byonna n'abikamulamu, abadde ayagala okukola ebintu ebitajjansa byonna n'abikamulamu. Kati then n'olyoka otuula awo nga bakugamba bw'olifuna ssente naffe tujja kulokoka, naye tebamanyi nti kyeyakakolamu kisinga ssente. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Yesu kyeyakakolamu kisinga ssente. Ngambira neba nti kati nina omutima. Kingambira abantu nga basatu babana nti kati nina omutima. Kati omutima gwange mweguli. Naye Yesu yankwatirako saali mu mutima. Omutima kati mweguli. Kyova olaba kati olumirirwa abalala kati osaasira. Kati naawe weeyagala. Wadde tonafuna ssente n'ebirowoozo byo si byakwetuga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Kati olimu omutima. Kikulu nnyo omuntu okubaamu omutima. Omuntu akola ekintu ne baga nti yaggweeramu ddala omutima. Yaggweeramu ddala omutima. Kati okubanga olimu omutima kisingira wala ssente ze weetaaga. Kubanga ate teweerabira nti waliyo abalina ssente abatalina mutima. Kingambira akuliranye nti waliyo abantu abalina ssente abatalina mutima. Gye bali ssente bazirina, kye batalina gwe mutima. Akola ekintu n'oga nti naye Katonda yamuwa atya ssente ezo zonna n'aba nga talina mutima. Naye yennyini asobola obbaga nze nagwe mwerijjako siina mutima. Amakulu gaakyo nti ekisa ku lwe talina ne ku lw'abalala talina. Katonda waakiri omulimu gwakyakukozeemu. Etterekero eryali lijjuddemu ebintu ebibi byonna amaze obbiyiwa. Ezikubira eddala obanga okikkiriza ekyo ate ng'oli mujulizi ku nsonga eyo. Etterekero omwali mujjudde ebintu ebibi. Aliyiye nga bwe bayiwa Windows. Aliyiye Luka essula 6 olunyiriri 45. Luka essula 6 olunyiriri 45. Mukama waffe Yesu agamba nti abantu ebintu ebibi babijja mu tterekero ebbi lyeririwa munda yaabwe etterekero bbi ebiriyo tewaliyo kye weegomba. Mwe bajja obutemu, mwe bajja ettima, mwe bajja obwenzi, mwe bajja obubbi, mwe bajja bulogo, mwe bajja ebigambo ebibi bye boogerera abalala. Etterekero mutuuseewo Luka 6:5 mulabyewo. N'agamba naye n'omuntu omulungi era ebirungi abijja mu tterekero lye eddungi. Gwe mutima gwe. Munda mu mutima omulungi naye mwajja. Yesu n'akola conclusion bweti Luka 6:5 nti ekijjula mu mutima gw'omuntu akamwa kye kafulumya, akamwa kye koogera. Kati bassebo ne bannyabo wadde ebisinga tetunnaba kubifuna naye tufunye omutima. Tufunye omutima omulungi. Ofunye omutima ogwagala. Ofunye omutima ogwagaliza. Okusingira ddala ofunye omutima ogwagala ekigambo kya Katonda. Bw'owulira ekigambo kya Katonda weebaka. Eyali yeebakira ku walagi. Eyali yeebakira ku bintu ku biragalalagala. Kati ekigambo kya Katonda kye kikutwala mu kwebaka. Naye ate wafuna n'ekirala munda mu ggwe olinamu kye bayita okukkiriza.
kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga olina okukkiriza. Munda mu gwe olinamu kye bayita okukkiriza nti buli ekiriwo kijja kuggwa. Wafuna ekyokubiri munda mu gwe olina essuubi. Otambulira mu ssuubi. Olina okukkiriza, olina essuubi. Abantu bwe baba bafuna emitima emibi, Setaani asooka kubabbako ebintu bisatu. Wandiika Setaani byabba tabikubbangako. Ekisooka okukkiriza. Omuntu bw'asalirawo nti kakube munne akatayimbwa amuggyeko pikipiki, takyakkiriza nti alibifuna nga tasse muntu. Omuntu bw'asalawo n'aga nti katambule n'ekyuma ekinene amenye kufulu z'abantu mu nkuba n'etali nkuba, aba takyakkiriza nti asobola okufuna ebintu nga talumizza bantu. Setaani asooka kubba kukkiriza. Omuntu wasalirawo agende yeetunde, teri kintu kya kitiibwa ng'omubiri gw'omuntu. Naye omuntu bw'asalawo n'aga nti kati ŋŋenda kusinkana abantu nga simumanyi, muwe omubiri gwange ampe ssente, aba takyalina kukkiriza. Omuntu bw'asalawo nti agende yeetunde, aba takyalina kukkiriza. Ekyokubiri Setaani kyabba ssuubi. Essuubi. Okusuubira nti naawe enkya ogenda kubeera bulungi. The devil came to steal, to kill and to destroy. But mostly the devil steals three things: faith, hope and love. Setaani abba ebintu bisatu: okukkiriza, okusuubira n'okwagala. Oyinza okulaajanira Setaani gwe yabbako okukkiriza nga yamubbako essuubi n'okwagala, n'omulaajanira ne bw'okaaba omusaayi, aba takyalina mutima. In fact gy'okoma okulaajana awuliranga music. Naye munda afunamu entiisa bw'abanga alina byakkola naye nga tokuba nduulu. Tolaajana. Olabika mulimu kufaafaagana naye. Naye bw'oba olaajana, bw'oba okuba enduulu, tebimukwata nako, kubanga munda mu ye temuli mutima. Bassebo ne bannyabo, okusaba n'okusiba kwa bwekeno kwa kusaba mukisa, naye omukisa ogusooka tugukutteko abaagala Katonda. Omukisa ogusooka tugukutteko abaagala Katonda. Omukisa ogusooka kwe kubanga omusumba omulungi akomezaawo emmeeme. Ekigambo ekirala kinzijidde. Obedda mbagamba tulimu omutima kati. Emmeeme. Zabbuli 23 Mukama ye musumba wange seetaagenga. Omusumba omulungi akomyawo emmeeme. He restores your soul. Owulira nga at least oliko wootuuse. Omwoyo gw'oguwuliramu obulamu. Katonda akuteekateeka. Ennaku zino mbuulira enjiri ng'egamba jjukira. Naye atalina ky'olina mu mutwe onojjukira ki? Jjukira. Jjukira okufa kwa Mukama waffe Yesu. Pawulo ye atugamba nti tujjukire n'ekino. Balumi 8:32. Romans 8:32. Pawulo ye atugamba na kino tukijjukire. Nti ataagaana mwana we omu bw'ati n'atamugaanira wabula n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, talituwa ebintu byonna awamu naye ate ku bwereere. Ezikubira waggulu mu linnya erya Yesu. You must remember that you need money, you need a job,
you need peace, you need love, you need happiness. But do you remember that he gave out his only begotten son just because of you? He who did not spare his only begotten son, but gave him up for us all. How shall he not give us all things with him freely? Chovola babo ogenda mu Western Uganda bw'owasaayo omukyala bakuwa ente ezisinga ze wawaayo. Bwe baba bakusalira olowooza bakubba n'okubba. Naye bw'ozinoonya ze baakusaba n'oziwaayo. Ku lunaku lw'embaga give away ente ze bakuwa tezimanyi nte ze wawaayo. Lwaki? Kubanga eyo basindiseeyo omwana waabwe. Omwana waabwe bw'abanga akogga, bw'abanga alumwa enjala, bw'abanga tasobola kufuna mata, kitegeeza nabo tebakoze ekyamagezi. Kati abo enjawulo eriko ku byenjogera nti bo bakusaba dda wale. You give and then you take more than double. Naye ku saidi yaffe tetwaliko kantu kalungi. Ffe twalina bibi byereere. Ku bibi ebyereere nakkiriza n'awaayo omwana we. Mukubire engalo ez'amaanyi. Atwala ebibi n'akuwamu omwana. Atwala ebibi n'akuwamu omwana. N'agamba oyo yenna ajjudde ebibi. Kati bw'aba ajjudde ebibi nkole ntya bannange? Kampeeyo omwana wange. N'awaayo omwana, n'omwana n'awaayo obulamu, n'ayiwa n'omusaayi. Kati gwe yarisiivinga omwana, linda ebigenderako, kubanga omwana we waali tewagenda kubeerawo bwavu. Omwana we waali tewagenda kubeerawo bisiraani. Omwana we waali tewagenda kubeerawo bikolimo. Omwana we waali omutima gwe we guli. Omwana we waali omutima gwe we guli. Oba otegedde kye ŋŋamba? Mabegako awo nafuna akakisa. Nali Masaka mu lukuŋŋaana lwa Patriotic League of Uganda ekulirwa General Muhoozi ne Lugaba. Era yaliwo nga ye mugenyi omukulu. Be nali ntudde nabo ne baŋŋamba obukuumi obuli wano nga bulinga bwa pulezidenti oba n'okusingako. Ono tiyatufuze dda. Nga buli kyolowoozaako ekya pulezidenti ne toilet weeri. Emmamba weeziri buli kimu weekiri. Nga bw'omanyi nti nange enjiri yange teva wala. Awo nnyini we nabagambira nti bw'oba olaba pulezidenti asaana bukuumi ki? Kubanga kati wano ono waali ye mwana wa kitaawe. Bw'aba tamukuumye bw'ati aba agenda mukuuma atya? Bw'aba tamukuumye bw'ati aba agenda mukuuma atya? Singa babawo ekizibu ekimubaako yennyonnyola atya? N'ensagi nnyonnyola atya? Ne Katonda amunnyonnyola atya? Ne mugamba emmamba z'olabyeko ntono, obukumi buteekwa okusinga awo, emirundi butabalika, kubanga wano we tuli kati waliwo omwana we. Omwana we yeye. Omwana akuzika paka ku ddaala eryo. Omwana akuzika paka nti olina omwana wo genero
nga n'abangi ebirowoozo byabwe bigamba y'anaabeera pulezidenti ne bw'aba taabeere obukuumi bw'ateeka okufuna buteeka okuba nga bwe busembayo. Ezikubira waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Oli yamagamaga n'atunula buli sayidi n'atunula buli sayidi n'atunula buli sayidi n'aga ndi yatufuze edda ono ye pulezidenti yennyini tewali mulala. Konzo osinzidde ku kindaba obukuumi. Kati njala kutegeeza nga mmaze okuwa ekizampo ya PLU nti awali Yesu Katonda waateeka buli kyalina. Kwata Yesu omunywereze mu bulamu bwo. 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 Ennyiriri kye ziba ziga nti alina omwana alina obulamu. Weekwata omwana kubanga omutima gwa kitaawe gye guli. Yamuzuukiza mu bafu takyaddamu kufa. Naye ataagaana mwana we n'amuwaayo. Kiki kyatayinza kuwa awamu n'omwana? Yeebazibwe Mukama yayita abaasoma n'abataasoma. Yeebazibwe nnyo kubanga yayita munnamateeka ayitibwa Pawulo. Yali Sawulo nga Mufalisaayo ajjudde n'awakanya Yesu, Yesu n'amukonvaatinga. Bw'aba ayogera owulira nga ayogerera mu mateeka. Naye ate ayogerera mu magezi ag'ekika ekyowaggulu. Baluumi 8 mwe musinga kwagalako olwa-3 naye nange mmatira olwa-3 olwa-3 lubanyumira nnyo. Bw'abeera ku luyi lwaffe ate omulabe waffe yaani owulira nti Pawulo era tutute mu kkooti. If he is on our side, if God is for us, who can be against us? Eyo kkooti yennyini. Naye nze natwala ggali amagezi ge yateekawo. He who did not spare his only begotten son, but he gave him up for us all. How? Mateeka gayingidde ekibuuzo kijja. How then shall he not give us all things, accompanying with him and freely? Kuba n'ekyasooka tewakigula. Ogenda funa omukisa nga toguguze. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Ogenda funa omukisa nga toguguze. Yamakinga sure nti akomwekali freely. Kubanga bannamateeka bagenda na evidence. Evidently tewali kyaweebwa Katonda n'awaayo omwana. Kyova olina okwegendereza gwe anoonya omukisa. Waleme okubawo okujja ng'oguze mugule. Kubanga si gwa kutunda. Ebigambo byankyaya ababuulizi b'enjiri bangi. Ne bagamba kati akasajja kalooza ffe tugenda kulyawa. Ekibuuzo kiri nti nga tonnaba kufera banno kubaguza mukisa. Amawugwe go bagaguze mmeka? Munda omwo mulimu ebintu ennaku zino babiteekako n'emiwendo. Ngambira neiba nti nga bwe ndabaawo olimu ensigo ewezaawo $1 nga 37. Ensigo. Tulina ebintu sebo babiteddeko emiwendo nga tetwabigula. Ate owulirayo n'abadongwa ng'agamba yema n'abagula ensigo bali wamu baguzeeko emu. Wagigula mmeka? Bw'obanga osazeewo okuwaayo ensigo giweeyo obubi naawe wagiweebwa buweebwa. Yamba omulwadde awone. Osigazeemu naye afuneemu mutambuzeeko. Kubanga era ne bw'otoogimuwa era olifa n'efiira busa. Bw'oba okoze ebyekisa okolanga byakisa. Naye ebitundu bye tulina mu nda yaffe basabo ne bannyabo kati biriko n'ebbeeyi. Ne bagamba nti ensigo ssente bwe ziti. Ekibumba ssente bwe ziti. Omutima n'obuuza nti omuntu baagutunda ate asigazaawo asigala wali. Baaguwa ebbeeyi n'obuuza kati baguwa ebbeeyi. Baguwa ebbeeyi ng'omuntu baguza abeerawo naki. Ne bagamba ate omutima gwo ssente nnyingi kakadde kalamba $1.
naye ekibuuzo kyange kisigala kiri nti gwe mufere gwe atunda ebyamagero omutima gwo wagugula mmeka? Olina invoice ku kintu kyonna? Ebyo byonna nga tubitadde waliwo obuntu obwakuwaliriza okujja wano, obukwaliriza okutega salt, obukwaliriza okuba nti owulira babuyita bwongo. Butini nnyo bwe buti, tewali gye babutunda. Era kati bino obitegeera lwakuba olina obwongo obukola, tebuliiko invoice. Nyina amawulire amalungi, buli bwongo obwo kye bunaakuweereza ng'okyategeera Katonda agenda kikuwa. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Buli bwongo obwo kye bunaakuweereza ng'okyategeera Katonda agenda kukikuwa. Kyova olaba tolina kyoyinza kuŋŋamba nti tekisoboka oba nga nsobola okukirowooza. Katonda nga nsobozesa okukirowooza era asobola n'okunsobozesa okukikola. Nga mmaliriza enjiri ya leero, weeyigiriza okulowooza obugagga. Obwavu balowooza bulowooze. Ky'osinga okulowoozaako ennyo kye kisiisira w'obeera. Wangi weeyigiriza okulowooza obugagga. Obwavu balowooza bulowooze. Ky'osinga okulowoozaako ennyo mu bulamu kye kisiisira w'obeera. Omuntu bwe yeerowooza okubeera omwavu nga talinaamu na ruumu yakulowooza nti mugagga, kubanga sooka olowooze gwe yeeyita omwavu. Okugulu kwe bakutemako obawamu mmeka? Bakuwemu mmeka? Tolina ngatto naye olina okugulu, engatto zigwerera, okugulu tekugwerera. Sente mmeka z'obadde oyagala mu nsi bakutemeko omutwe? Olwaleero singa Bank of Uganda esazeewo sente zonna eziri mu Uganda ne bazikudonetingira, ng'owejjambi ayimiridde emabega w'ensingo yo, ng'olina kusayininga busayinizi muwanyiseemu omutwe otwale sente za Bank of Uganda. Ate na papa oyanjala engalo gati ate awo bye biki? Oyinawo ekintu ky'otasobola kuwayo ne bakuwa sente za Uganda zonna. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So ogwo omutwe gwo gwokka bugagga. Kubanga ne babagamba nti bakuwaddemu ensi yonna, naye ng'owulira ejjambi abagiwagala emabega w'omutwe gwo, sayini ng'otwala ensi yonna. Ekibuuzo okibabuuzanga n'omutwe tebannagukwatako nti Katonda ngitwalewa. Kubanga bo basobola okuba nga bategesa abo ekikapu kyabwe, omutwe bagutwala. Buli mmotoka eri mu nsi bagikuwadde yiyo. Ekibuuzo kiri nti engasa etya? N'olwekyo omutwe gwo gumatize nti gusinga buli kyoyagala mu nsi. Omukisa gulangirirenga, kubanga era n'obwavu balangirira bulangirire, ebisiraani babirangirira bulangirizi. Tulabye nnyo nti tukulidde mu nsi ng'abantu tebayigiriziddwa nnono za Katonda, birowoozo bya Katonda, ne bakula nabo ne batukuza nga kye baabawa nabo kye batuwa. Ofulumye waka maama n'akubuulirirawo n'agamba tuli baavu, ojja kutambula ne bino ebisiraani byawa n'ewaffe, ogenda okwonoowa ebinyeebwa, lekerawo ogenda agawe masagga, tambula nga wegendeza ate konoobikoona nze nkuwaayo ne bakutwala. Maama n'asooka akutiisa, n'otambula nga tomanyi na kigere kyozzaako. Abantu betukuze nabo betuwangadde nabo tebatugambye nti tulina omukisa. Abatugambye twasiraana, batugambye twakolimirwa, batugambye tulina ennaku,
eyoza lumonde. Batugambe tulina ennaku enyooka butaaba. Ebigambo bye tuwulidde temubadde mu ssuubi. Kati gwe nga bw'omaze okufuuka omuntu omukulu, weegambe ebyandibadde eby'abazadde bo, weegambe n'ebibyo, naye nga weegambira mu Katonda. Weeyigiriza okwegamba ng'ebigambo bye wandyagadde bagambe. Abasinga obungi love ebatawaanya. Weegambe nti you love yourself. Weegambe keera mu ndabirwamu weeyite beautiful. Keera mu ndabirwamu weeyite handsome. Keera mu ndabirwamu weeyite the blessed one. Keera mu ndabirwamu weeyite ebintu ebirungi. Weeyogereko ebintu ebirungi. Abadde bakulaba ng'otambula otuggubadde, batandika okubuuza ne kati gwe ng'obeera musanyufu, baakulanga eri. Bw'oba oli munakuwavu tebafaayo nnyo, naye bw'oyitiriza okusanyuka nga buli omu atandika okubuuza osanyuka biki? Baagala otambule ng'onakuwadde. Bwe bakubuuza nti osanyuka biki, bagadi Yesu anjagala. Naddala gwe atanafuna musajja bagambe nafunye omusajja, kwe kuva essanyu. Wafunye eki? Nafunye omusajja. Bane mbonebonedde ebbanga ddene tosobola kukiza nafunye omugagga eyenkanidde awo. Abantu bagenda kwesibako bakukasukire n'okugulu, bakukasukire omuguwa ku kugulu nga baagala obabuulira omugagga oyo yaani. Tukaaba nnyo nga bwe tutalina connections, but you are connected to the Son of God. Connected to the Son of God. And this Son of God ayagaliza. Buli lwatuula ne taata tayogera ku bibye, ayogera ku byaffe. Atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ng'atwegayiririra. Ayagala osule bulungi n'okusinga bw'okyagala. Ayagala olye bulungi n'okusinga bw'okyagala. Ayagala oyambale bulungi n'okusinga bw'okyagala. Ayagala osanyuke n'okusinga bw'okyagala. Yesu ayagala obeere debt free. Eyakusasulira ebbanja ery'ekibi taakujje mu bbanja lya ssente. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Eyakusasulira ebbanja ery'ekibi taakusasulira ebbanja lya ssente. Mu kusaba kuno n'okusiba njagala oteeketeeke omutima gwo, omubiri gwo, obulamu bwo. Biteeketeeke. Beera n'omukisa oguviira ddala munda. Guno ogujja kwegattako. Beera n'omukisa oguviira ddala munda. Twalinanga abaana be twakolanga nabo, nze nakolera mu butale. Nakati bakyaliyo n'amannya gaabwe nicknames ezo, naye nga omu nga y'ekisiraani, omulala bamuyita kansazi. Bane kansazi mulabyeko linnya lye, amannya ge gonna gaagenda. Kati amannya gaayitibwa kisiraani. Waliwo omulala gwe twakolanga naye nga bamuyita mmere ekuza emisege. Mmere ekuza emisege. Nebaza Katonda mpise mu bulamu bungi, naye mu bulamu obungi bwe nalimu, naliko mu bulamu ng'omuwala tebamukwana ng'omuyita muwala. Omuyita musege. N'ayimirira naye n'akuddamu n'akubuuza ogamba ki gwe kisiraani? Wangi omuwala bw'omuyita nti beautiful, ayinza n'okukuba ecupa. Beautiful ki? Oyina muyita musege, gwe musege. N'ayimirira n'agamba ki gwe kisiraani naawe? Nano omuganda kati onyinza okuyita nga sina kyegamba. Ovaawa. Ogenda okulaba nga gwe bayise musege yayimiridde. Emboozi ng'eri mu ddakiika 10, 15. Gye bujjako ogenda okulaba nga ali lubuto. Musege yeetuse olubuto lwa kisiraani.
bagenda kuzaala ki kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi. Webaze Mukama obanga kati gwe bakuyita musege tokyasobola nakubiwulira ebyo. Katonda agenza kukyusa. Obanga bakuyita kisiraani tokyasobola kuyimirira. Katonda agenza abikyusa. Wano mu Kampala wengamba wano we bali ba musege ne kisiraani. Tebagala kubeera ba gentleman. Ekyo kyabayitako. Ate bwe boogera tewabaayo aseka. Ye embeera. Kiseera kituukanga amannya go gaabulira mu bwavu, gaabulira mu bunaku, gaabulira mu bisiraani. Nga gaabula tokyabitegeera, tokyategerekeka. Naye ng'ate Katonda ogamba omumanyi. Oli bw'omugamba nti kitaffe ali mu ggulu yayongerezaako nti erinnya lye litukuzibwe. Teri kintu kibinga kukwata Katonda ng'ekikwate. Katonda si luyimba, Katonda si kitontome, Katonda si kikwate, Katonda ge maanyi agatubeezaawo. Zikubira waggulu obanga obitegedde. Katonda si luyimba, Katonda si kikwate, Katonda si kitontome, Katonda ge maanyi agatubeezaawo. He is the supreme power. He is more than able to change every life if you surrender. If you surrender. Pawulo agamba taatuwa ebintu byonna awamu naye. Eyawaayo omwana we ataagaana mwana we ataamugaanira. Barumi 8:32. He who did not spare his only begotten son, but he gave him up for us all. How shall he not give us all things with him? Byonna agenda kubituwa abooluganda. Byonna agenda kubituwa. Bwe ngamba nti byonna agenda kubituwa nsaba ndabe nga buli muntu akuba engalo. Kubanga byonna kitegeeza byonna. Byonna kitegeeza byonna. Byonna kitegeeza byonna. Byonna kitegeeza byonna. Katonda agenda kukola bulungi. Obeera omukisa eri bazadde bo. Ne be babadde bayita abaasiraana. Babayita abaweereddwa omukisa ku lulwo. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ewaffe Masaka bagamba nti senkuzaale ng'omwana ow'obulenzi. Obanga omwana ow'obuwala gy'oyagala gy'okiteeka. Mukkirize baganda bange ne bannyinaze. Abazadde baffe batuyita abazadde. Bagenda kutuzaala, baatuzaala ddakiggwa mu mubiri. Naffe tugenda bazaala mu bigambo by'omwoyo. Naffe tugenda bazaala omukisa gwe tufunye mu mwoyo. Tugenda kugabana nabo. Bagenda kusula amayumba amalungi ku lwaffe. Taata wo ne maama wo teekateeka bakulira emmotoka tebasobola kuvuga. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ebeerenga waawo mu luggya. Kikwata ogibateereyo bagambe ne batwalanga mu ddwaliro. Ekyalo kikyuse bye kyaboogerako. Abaana ba gundi baasiraana, gundi yasiraana, bannango enzalo zaamusala. Bino byaba bwe biti gwafunye Mukama. N'otegeera Mukama kyasobola okukola. Nti yawaayo n'omwana. Saba Katonda byonna bikuwe. Ogabanyizeeko bazadde bo. Bw'oba oddayo mu kyalo. Maama abeera Yesu ng'agamba maama wangajja. Taata wangajja. Nkuzaale. Batuzadde be baatuteekawo. Ne bagezaako ne bigaana. Ffe enjiri n'etutaasa. Aliwa yataasebwa olw'enjiri. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Enjiri esobola okutaasa. Tandika okulowooza ky'oyagala okubeera. Toyonoona bwongo bwo na budde ngolowooza by'otaagala kubeera. Omukisa gulangirire. Omukisa ogutandikirwako kati weeguli. Njogera n'omuntu ampulira. Okubanga ompulira ogwo omukisa.
tomanyi kyekitegeeza okugenda mu ddwaliro ng'abantu bonna essala balina egi ono gwe tulambula atutegeere ono gwe tulambula ategere nti tuzze omulambula ne mumukyusa n'oyogera otegedde nti nze ndi wano nga tamanyi naye gwe bw'omagamaga bw'oti abaliwo bonna obategeera totegeera bakuwetolodde bokka naye naawe weetegeera omukisa ogulina Katonda agenda kwongera bwongezi mu linnya erya Yesu zikubire waggulu gwe yeetegeera zikubire waggulu gwe yeetegeera ng'otegeera n'abakwetoolodde nsaba Katonda akumpeera omukisa na buli ekiyita mu birowoozo byo Katonda akiteeke emikono gyo yimusa emikono gyo waggulu tandika okulowooza ku bintu nga binene leeta amafuta ago tandika okulowooza ku bintu ebinene era obirowoozeeko nnyo era obirowoozeeko mu byonna by'olowoozaako temulimu kyenkana kukuwa Yesu byonna by'olowoozaako byangu temulimu kyenkana Yesu kuweerayo bulamu otyo kirowoozeeko era ng'okisabirawo kirowoozeeko era ng'okisabirawo kirowoozeeko era ng'okisabirawo kirowoozeeko era ng'okisabirawo osobola okuba ng'olowoozezza ku nnyumba ennungi gisabe omukisa tuguvuunulira mu bye tulabako Katonda akuwa omukisa otuuka akaseera ng'ebyokusimbawo ebikwatikako webiri Katonda akuwa omukisa obe n'ebikwatikako kusabira gwali ku Soloti FM kusabira gwali ku Soloti TV kusabira gwali ku Soloti Media App kusabira gwali ku YouTube ali ku Facebook ali ku TikTok kusabira byolowoozaako ogende ng'okulaba nga bizze mu ngalo zo byolowoozaako ogende ng'okulaba nga bizze mu mikono gyo byolowoozaako ogende ng'okulaba nga abaana bo babifunye byolowoozaako ogende ng'okulaba nga biri mu ddiiro lyo akuwa obulamu obweyagaza yimusa emikono gyo waggulu nsabira omukisa emikono gyo buli kyokwatako kiraba omukisa nsabira omukisa emikono gy'abaana ab'obuwala nsabira omukisa emikono gy'abaana ab'obulenzi nsabira omukisa emikono gy'abavubuka nsabira omukisa emikono gy'abaami nsabira omukisa emikono gy'abakyala abakyala b'embuto namwe mbasabira mu maanyi amatono g'olina Katonda akugabirire twobulwenga kintu kirungi Katonda akugabirire ebirungi Mukama bireete emikono gyo omwana ali mu lubuto aleme okubulwa ekintu ekirungi ng'akyali mu lubuto omwo nsabira ab'embuto ezituuse okuzaalibwa ozaale ng'omukyalo Omwebbulaniya nsabira abayina be babanja wiiki eno yennyini Katonda akutemere kube watali kkubo sente z'obanja bazikumpeere sente z'obanja ziveeyo sente z'obanja ozifune sente z'obanja ozikwate gwe basasulako ekitundu bakuwe balansi nangeri emirimu okutambula mu maduuka mu butale ku midaala abatembeeyi ababodaboda abali mu transport industry nangira omukisa ogulondoola nangira omukisa gwa Mukama ogulondoola nangira omukisa gwa Mukama nangira omukisa buli nnyumba Katonda akuteekeko ekisabo ofuluma ogende n'omukisa ogulondoola ku mirimu gyo gy'olaga yonna gy'okolera omukisa gwa Mukama gukulondoole kulangiryako buli ekibadde kiganye okirabe nga kijeemulukuka buli ekibadde ekijeemye okirabe nga kijeemulukuka
buli ekibadde kiganye okirabe nga kigonda. Ebibadde bikaluba ebibadde biganye bitandika okugonda. Sika omukisa okuva buli sayidi. Sika omukisa okuva buli sayidi. Akuŋŋaanyizeeko omukisa Mukama waffe. Obere ekkuŋŋaaniro lya mukisa, gwe toli kkuŋŋaaniro lya bisiraani. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Katonda akoleyo ekyamagero muzina essaawa 24. Tugenda okuddamu okusisinkana mulankyawa ng'olina obujulizi ng'ogamba Katonda wange wikiyo okusaba n'okusiba ofuna omukisa. Mukama yagumpeereddewo teyalinze, agukuweerewo instantly mu linnya lya Yesu. Omukisa Mukama agukuweerewo instantly mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsaba y'abasajja n'abakazi abagamba Musumba Bujjingo, I need a special prayer. Njagala omwana oyo Yesu gobadde oyogerako mufune ayingire mu bulamu bwange. Njagala kulokoka. Ayagala okulokoka eya backslidinga mu ng'ogamba naye kati nnyina ate kye neeyogera okutegeera. Omwana kamufune mulamba. Obadde mulokole naye ng'owulira oli mulokole wa kitundu. Simbula ebigere byo jangu wano mu maaso. Obadde owulira oli mulokole wa kitundu. Oyagala okubeera omulokole ajjudde. Mubakubireko mu ngalo nga bavaayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mubakubireko mu ngalo nga bavaayo. Mubakubireko mu ngalo abaana baffe abo nga bavaayo. Mubakubireko mu ngalo nga bavaayo okwetwalira Mukama waffe Yesu, okubeera omulokozi w'obulamu bwabwe. Singa saamufuna, singa nafa dda, nandibadde nafa ng'abalala. Naye okumufuna kwanyongerayo obulamu ate ne kumpa n'omulimu. Singa saamufuna, singa siina mulimu. Yeebazibwe Mukama waffe Yesu. Mwebale abatamukwatirwa nsonyi. Vaayo, 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 vaayo. Vaayo tomukwatirwa nsonyi, mugambe Mukama, ntwala ekirabo ky'omwana mu bujjuvu. Omwana ajjule mu bulamu bwange. Tukyabalinzeeko dduka misinde gwajja. Amiina, dduka misinde weetwalire Mukama waffe Yesu mu bujjuvu bwe. Buli lw'owuliranga ng'abulamu ng'ogamba nedda mwetaaga mulamba, yimusa emikono waggulu. Gamba nti ayi Yesu, nkwaniriza mu bulamu bwange. Obulamu obujjudde obunafu. Obulamu obubadde bulimu ekibi. Nenenya ekibi kyange n'obunafu. Era mbireka ku musaalaba gwo. Nsaba onsonyiwe, onsaasire bye nakola, bye bankozesa, bye mbadde nkoze, ebyekika, endagaano eziva mu mawanga, ebyebukojja, ebyava mu relationship z'ensi, bye nabuuka mu masaŋŋanzira, abanneewerera ne bandoga, ekibi ekisikire ekiva ku Adamu ne Eva, byonna mbyenenyeza Mukama. Era mbinaaba mu maaso go mu musaayi. Binaabe mu musaayi gwa Yesu. 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 Yimusa emikono ogamba nti ayi Yesu, mpaayo okunyoomebwa kwange, mpaayo obwavu bwange, mpaayo endwadde zange, mpaayo ebisiraani byange, mpaayo ebizibu byange byonna mbikuwa gy'oli. Ntwala obulamu obutaggwaawo. Ntwala omukisa. Mu kusaba kuno n'okusiba okw'okuweebwa omukisa, nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi, okutwala obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ayi Mukama, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo kyo Yesu eky'obulamu obutaggwaawo. Gajje mu bwavu, gajje mu kulemererwa, gajje mu kufa nga ndi muto. Amannya gange gawandiikibwe mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kuwangula, mu kugaggawala, nange nfuuke omukisa mu nsi eno ey'abalamu. Ndokose, sitaani nkwegaanye, ntutte Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu eyazuukira, ye Mukama wange okuva leero ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Amiina. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.
yimusa emikono gyo waggulu nkusabira Katonda okunyweza, kusabira Katonda okusimba, kusabira Katonda akuzimbe, akusimbe, akuggyemu omuntu bangi abanaakulabangako ne balokoka kubanga babadde bamanyi nti obadde wakoma. Katonda akuwe chapter empya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Weetambulire mpolampola ngoddeyo mu kifo kyo. Asigaddewo okwata ensawo yo, okwata manepaasi yo, okwata wallet yo, kwata CV yo, kwata flash okulya ebintu byo, kwata ebintu byo biwanike mu maaso ga Mukama. Yimuka ku bigere ebyo. Kitange nsabira amafuta gano abaana bo ge batoola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amafuta gakutula ebikoligo era gajjawo n'emigugu. Abaana bo bano taata basumulule mu linnya lya Yesu. Amafuta gano Mukama tugaawula era nga tulangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu okubanga gapakirwamu amaanyi n'oyo gwe babadde bagamba tasoboka, taata obalage nti ate omusobodde kubanga gwe oli muyinza w'ebintu byonna. Ngaawudde buli agateeka ku mutwe ne mu ngalo ne ku bintu bye afuna obujulizi obusinga bw'abadde alowooza. Kitange nga tweteekateeka mu kisibo kino olw'okutandula wiiki eno nga night prayer tusule mu maaso go, Sunday tumalirize ennaku 7 ezisooka, abantu bawe omukisa bagende okujja ngoledde balina omukisa. Mbasabira omukisa ova mu nsonda zonna, ogwa Ibulayimu, ogwa Isaaka, ogwa Yakobo, ogw'abaweereza ba Mukama gonna gwegatte n'obulamu bwammwe. Kitange abantu bano amasimu gaabwe gayiteeko amasimu amalungi, babakubira amasimu ge bayita mukyusa bulamu, obakolere Mukama okusinga ne bwe badde basuubira. Emirimu gyabwe buli kye bakwatako kiraba omukisa. Gye bagenda taata genda nabo kubanga gw'osobola okusigala nange ate n'ogenda nabo. Genda nabo Mukama, nange nsigale naawe mu linnya lya Yesu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo otolekanga yosaala nga tosabidde bato favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naffe, awakane n'abawakana naffe, akwate engabo n'akagabo, wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kusabira buli ekibadde kikalubiriza Mukama akigonze. Saba omukisa ova mu nsonda zonna, ogw'omu masekati, ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukisa ogwo gagabaza ogutalina buyinike, gwegatte na buli gwe tusaba naawe. Kitwale! Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Mukama Katonda abanfuulira akalango, bangi abaana balabangako ne bayingira obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kibabeeko Mukama nga bw'ali omulamu. Mwe n'abaana bammwe mufuuke akalango mu linnya lya Yesu. Kitwale! Tosubwa ku Lwokutaano night prayer, nyweza ekisiibo Mukama agenda kikuweeramu omukisa. Shalom, shalom, shalom. Ali ku Soloti TV ne Soloti FM sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo ekimu kya 10, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Soloti FM, ng'oli ku Soloti TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Soloti Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 076 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa, era ng'oyagala House of Prayer ne Soloti Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 00 0003.
oyinza okukozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Esimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyige beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta amannya ga Soloti Television. Wera yawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu house of prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa. Shalom, Shabbat.